Thank so much welcome wano ku Celeb Jazz nga bulijjo tutusako amawulire gammwe agakutte wansi ne waggulu naddala kuba Celeb mu ggwanga lyonna Uganda, East Africa, world over tubeera tubatusako naddala ddala olugambo pokopoko kalebule nga twabasuubiza muno bulijjo. My name is One the King himself in the kingship seat. Abagitusako bannaffe abaggalirewo Arts Furniture basange wali Ennankula ku kizimbe kya Prime Tower ate edduuka liri D05 ate nga towerabidde abateekamu awalala center bayita ba King Montage Studios nga nabo basangibwa awo ennyinnyini Ennankula ku kizimbe kye Prime Tower Complex osobola ngo bakubirako ku 0777 023405 bano bakafulumu kwata emikolo bakafulumu kola photoshoots bakafulumu kwata buli kifaananyi kebe both video kebe photography bekwate ate kyakibalese omwaka guno bataddewo bulk SMS oyagala kutegeeza abantu ku meeting zambaga oyagala kutegeeza abantu ku meetings oyagala kukola bulango bekwate banafa ba King Montage Studios waliwo ennyini Ennankula ku D04 third floor ojja ko bafuna bulungi nnyo naye nga tuvudde munange amawulire mangi agenda maaso mu ggwanga lya Uganda okutandika neggulire olunaku lwa leero ngenda tutandike neggulire lya Sheikh Muzaata Muzaata bamasheka bangi nnyo bavuddeyo okulaba ne bayingira mu nsonga zino ne ba ministers n'abakungu ab'enjawulo kuno kwotadde okuva both Old Kampala ne sides ez'ekibuli mujjuke muno Sheikh Muzaata twamuziika yatufaako omwaka oguwedde ne tugenda tumuziika naye nga mumanyi muno yalina abakyala bangi nnyo naye omu ku bakyala be yalina ye mukyala muto ne mukyala mukulu ne bakyala abalala naye katoota luli wakati wa mukyala mukulu ne mukyala muto ntegeeza Kulusumu then ne Ajat oli omulala linnya sijja lyogera kubanga ye yalayidde n'agamba agenda kufa n'omuntu ayogera amannya ge mu kamera agenda kufa ne minisita Nakiwala Kiyingi ne buli muntu yenna agamba amuno Kulusumu asaanira okuba mu maka geewa geekawempe so olutalo lwatandika lutya lwatandika ng'emanyi nti omuntu wava mu nsi eno ng'alina ebyobugagga watandika okuvayo abantu ab'enjawulo ate nga abantu abana ab'enjawulo okusinga ddala batera kuba abantu ba famire so entale zigenda mu famire za bya ttaka za bya bugagga za bya nfuna omu agamba omwana wange ayina right emubeeza mu maka ga Sheikh oli agamba gwe mukazi gwe wali wakyawagana dda ne Seeka era tolina kubeera mu maka gano era genda obeereyo gy'obeera mu basajja bo abalala so embeera ekyali bwetyo n'olunaku lw'eggulo after last week omukyala yamanyibwanga Nakiwala Kiyingi minisita w'ensonga z'abaana kosaako n'az'abavubuka nate nga tulali ku kitebe kya Ministry of Gender ne Labour omukyala bamuyita Nakiwala Kiyingi yavaayo n'abeera ng'asitukiramu ng'agenda okulaba ng'atabaganya abantu wano because tebaagala kutattaganya kifaananyi kya muntu amanyiddwa nga Sheikh yali Sheikh ow'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Uganda ate ne mu nsi yonna n'azingira bwe yazingiramu n'agezaako batabaganya ne bigaana Katonda kuleggulo badde ku Georgina House nga wano we basinzira okuba ekitobe kya Administrator General okulaba muno bagezaako okulaba muno bakola ki balwanisa ensonga zino zive mu mawulire babeere nga bakkaanya meeting etakkirizibwamu ba mawulire naye nga mutumanyi nze ne Lawrence tubeerawo okulaba muno tubatuusaako ebintu bino wammanga so Lawrence yabaddewo bulungi nnyo ne kamera zaffe era meeting eno lwawedde ba Ajat olwavuddeyo abeekwese ne beekweka abakkiriza okukola kino ne bakkiriza then ne bayingira mu ki ne bayingira mu ntebe okitegedde so ensonga nga zino zagendedde ddala mu maaso era nga njagambe nga mbikutuusaako naye kimu ekyasinze okunnyumira kyabadde embuno olutalo wakati waba Ajat bano ababiri bagenze ova mu meeting nga bagamba mbu ensonga zino zasinze gendera muki mu saidi ya Kulusumu mukyala muto era ng'ono aji yamusomesa akyali muto n'abeera ng'ate amuweerera n'agenda n'asoma we yava mu nsi z'ebweru n'akomawo Uganda n'amutikka olubuto n'amuzaalamu nga olaba ebifaananyi ebyo ensonga ezabadde nengenda kutuusakoko ku nkaayanya ezabadde wabweru newankubadde abafamire baaganye okwogera ku biki ebadde mu meeting nga mukimanyi bino bakiyita mugende mu negotiations batera bakkiriza kwogera biki bivudde mu negotiations so kankutwale nkulage ku bya Kulusumu ne Ajati mukulu n'ensonga za Sheikh Muzaata bangi bavuddeyo ziyingiramu naye kansubire embuno mu bantu banavuddeyo ziyingiramu kwogenda okusa ne bamaseeka ab'enjawulo so katugendeyo ng'ebyabadde wali ku Georgina House Kampala Kampala mukadde tulabe ensonga za Sheikh Muzaata naye nga twagala okugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un omwoyo gw'omugenzi Sheikh Muzaata Mukama agumuze mu kisa kasooke tulabe ebya family then tukoma tugende mu maaso n'amawulire amalala nnyo. My name is One the King himself. Subscribe. Jati binagwa bulungi bigenze bitya banange Seeka mumaliza mutya muyimaze mutya tumaze bulungi tutabaganya we are very okay tetuyina tabu tetuyina buzibu buli kimu kiwedde buli kimu kibadde kiriwo mu media nga mbadde mukiraba buli kimu kiwedde kati tulina buzibu ate nyumba nyagala ogifuna ne atayagala
Ajat. Muliriza ekyo kyakola kifu kibadde ekitya moment ebadde butubaye obugambo busatu kale obugambo busatu bokka Ajat obugambo bubiri bwo. Ajat endere ebadde etya Ajat Ajat bica bivudde mu lukuŋŋaana Ajat tusaba twaka obugambo busatu bubiri olunaku olwaleero mubadde musisinkanya administrator general kiki ekivudde baza kubeereddewo kyokka kimala n'amateeka gekuyambyemu kiba kimala gye Ajat twako kyoyogera otubulyeyo obugambo busatu bubiri tukwerekereze wangi so kwatwa twagade mutweko obugambo busatu bubiri olukiiko olubadde lutya wangi mutuleke tugende olukiiko olubadde lulungi okay ensala webadde etya tetunasalawo tonyiga kamera wotyo be professional tugende aija tugende wano tumbeko kyemwogera olunaku lwalo bigenze bitya wewe obugambo busatu bubiri Ajat alhamdulillah Ajat ako kamala kwetuli Ajat togwa mu mmotoka ndati Ajat tuwe obugambo gamba alhamdulillah kokali ababalaba bandegadde okutegeera ensonga zigenze zitya bananga biki egenda kukuba Ajat bakana skini Emotoka bagenda bakubisa emotoka. Jessica gamba katono nnyo. Tunyonyole Jessica katono nnyo. Enyumba agirekedde omusika. Tasobola batulaba tebasobola. Enyumba agirekedde omusika. Katono nnyo. waza mungu ekibadde kyonna kyonna tulire kiddako kubonako omukozi oba byonna biwedde byonna then oli mumativu nekivuddewo so Naye nga olinga tali musanyufu.
kyembadde njagala kiri kimu ajati njala kugambe abakubereddewo ngumye n'abaana ne famire kuba olumatiki nekibadde senga tubadde tusaba mwogereko ne babala bakunziesi olunaku lugenze ojja senga anka osobola okufako n'obugambo bwotugamba olunaku lwaleero eri akulaba ku NBS